Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirangu asokedde ku kifo kya district Mityana ng'anaanizidwa Central District Joseph Luzige n'abakozi bano bakansala ku district abakozi ba government n'abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo n'abasinkanye Supreme Mufti mu bubaka bwe Ndirangu akootidde abakulembeze kibakatako okuyamba abantu baabwe okubeera obulungi. N'abo abalina bye bakoze mu kuzimba abantu baabwe nsuubira nti bwetyo bitwalitambudde. Ffe tukuuma emirembe, twagala mirembe, tukolera mirembe, kubiriza abantu baffe kukola, kusomesa abaana, omuntu asule bulungi, omuntu atambule bulungi, omuntu alye bulungi, omuntu abire mu mbeera eyiyagaza era eyeesiimisa. Ayogedde ku bintu ebyenjawulo ebireekera ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu n'aga nti ebimu ku ebyo ebirina okulwanyisibwa. Yennyamidde olw'abakulembeze b'obusiraamu abatangira enkulaakulana nga bayita mu kubba ebintu by'obusiraamu. Omusiraamu akubiriza abantu okwawukana, omanya nti oyo tannategeera ddiini ya busiraamu. Eddiini y'obusiraamu ddiini yakubeera bumu, kwagalana na kukkaanya na kubeera bumu. Naye abasiraamu baayawukana lwa nsonga. Ensonga ezabaawula bukumpanya, bukuusa, bubbi kyekyayawula mu basiraamu. Era abasiraamu tebanyumirwanga kwawukana. Bo basinkanye omuli omubaka omukyalo w'Emityana Judith Nabakooba bamusiimye olw'obubaka bwabawadde era ne basaba abantu bonna okubugoberera. Ng'abakulembeze b'Emityana tuli basanyufu nnyo olaba nga Supreme Mufti yakkiriza n'atuukako e Mubende n'Emityana. Ffe wano mu Mityana tukubiriza okukola ennyo, okwagalana n'okufaayo ennyo ku by'enkulaakulana. Kyo ekibiina ky'abasiraamu ekisolooza zaaka mu ggwanga ekya House of Zaaka and Waqf kyongedde okubunyisa zaaka mu ggwanga bwe kigaya ebisolo omubadde embuzi, endiga ssaako n'ente mu bitundu omuli Hoima, Masindi, Kibaale n'ebirala. Ku mulundi guno basinze kuba bannamwandu ssaako ne bamasheeyi abaludde nga bakolera obusiraamu era nga mu bano bwe mbali ne Chief Card w'Iganga Sheikh Isnan Muwanika. Imam Rashid Sebbale. Imam Amulani Segujja Kibaale. Akulira ekibiina kya Zaaka kino Haji Muhammad Nyanzi ayogedde ku bintu ebigabiddwa. N'ensonga ey'okusatu bagiyita swadaka. Swadaka atasobola kuwa zaaka waddembe okubaako kyatu. Oyinza okuba ng'olina emitwalo gy'etaano naye ng'owulira okusaddaka weetaaga nnyo. Oyagala kuwaako emitwalo ebiri ng'ogitwala ng'ogiwaayo. Tetugiteeka mu zaaka. Gwe bw'obeera owaayo ekikyo kyawule. Eno mpaayo swadaka, eno mpaayo zaaka. Luka Kajiri n'Obedi Lutale bye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.